enteekateeka z'okulamaga okw'omwaka guno ku kiggwa ky'Abakatoliki Namugongo ziwedde nga bino birangiriddwa omusumba w'essere Kinamityana Dr. Anthony Zibanga ne bagenda okulemberamu ebikojjoko. Twassaawo olukiiko oluteekateeka. Olukiiko ne lukola obukiiko obutono buyite committees 11 ne tussaawo steering committee ye12. Buli kakiiko kalina bye kakola ate ne tutuula wamu ne tugatta omulimu gwaffe. Ekitusobozesezza okuba nti kati tuli beetegefu okukulembera okusoma okwo nga 3 Juni. Bino bibadde ku kitebe kya Bikira Maria mu Uganda ebiina Mutongo nga wasoosewo emisi yitabiddwa mu bannaddiini okubadde ne Reverend Father Joseph Muwonga avunaanyizibwa ku nsonga z'abajulizi mu Uganda. Omusumbazi wa era lamuludde enteekateeka zonna nga bwe zigenda okubeera ku lunaku lw'okulamaga nga 3 omwezi ogujja. Erimu kwaya ennene obulungi ddala era eteeseteese ennyimba zonna ennungi ez'abajulizi mu nnimi zonna tugambe mu Uganda yaffe eno oba awo n'ebweru bw'oteekako Olungereza n'Oluswayiri. Ategeeza nga abalamuzi bonna mwe bagenda okukanalizibwa obulungi olw'enkyukakyuka ezaakolera ku kiggwa ky'abajulizi naddala ku nnyanja. Bongo tujja kubaaniriza bulungi nnyo enteekateeka weeri. Tulinawo akakiiko akakola ku balamazi ako kategese bulungi ate n'entuuza y'abalamazi nga bwe tumanyi tulina Namugongo omujja abantu we batuula obulungi ebyo byonna tubitereezezza bulungi. Ategeeza omwaka guno bakutambulira ku mulamwa okugamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Ebyo si bigambo byaffe ffe ng'abantu naye tujuliza Kristo yennyini ye yagamba abayigirizwa be nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Ayogedde ku kabi akali mu bantu abatayogera mazima mu n'ebigambo bigenda bigunjibwa nga birina bibuzaabuza obuli bw'enguzi. Abali abafumbo era oluusi ojja kwesanga obutabanguko buvaawo ng'omu atandise okulimba munne amazima gabuzeewo. Tunaagamba ki mu bya ssente? Okukibuzaabuza ne bagamba bribe. Sise birungi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.